Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Prime Minister wa Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ayogera mu lwatu mu lujjudde nti ye tagaanangako President Robert Kyagulanyi Ssentamu okwapiyalinga ku radio oba ku TV station eya CBS ssaako ne BBS. Agambye ye takikolangako. Nnyongera mu maaso n'okukubuuzaako yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi okwekuumira ku UG Updates TV. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, nammwe mbaanirizaako nnyo mbabuuzaako mukulike nnyo obwakedde emikwano gyange mwenna gye muli eyo. Abali e Qatar, Oman, Dubai mwenna mbalamusizzaako. Abali e Nairobi nammwe mwebale kwekuumira ku mayengo ga UG Updates TV. Kakati wakati mu kamera munnamungi w'omuntu Charles Peter Mayiga Katikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda yavuddeyo ne yeesamba gye bibadde bimwogererwako n'agamba nti awo bansibako matu ga mbuzi kundiisa ngo nze sigaanangako President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga akyazibwa ku mikutu egya Buganda radio station CBS ssaako ne BBS. Nga bwe kibadde kigambibwa, nga bwe kibadde kiyitiŋŋana, avuddeyo n'abyesambajja. Tetumanyi lwaki ku mulundi guno Charles Peter Mayiga avuddeyo ku nsonga eno. Agamba nti nno Prime Minister Charles Peter Mayiga nti nze sigaanangako CBS FM ne BBS Telefine okubanga ekyaza President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Agamba nti nno bino bizze bivuvuumira mu bawagizi ba National Unity Platform ku social medias ez'enjawulo. Ku social medias ez'enjawulo nga bagezaako okuteekawo embeera nti nze nagaana CBS FM ssaako ne BBS okubanga bahostinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avuddeyo n'agamba nti nno ye talina influence n'emu mu decision zonna ku CBS radio ssaako ne ku BBS Telefine. Ye talinaamu influence na mu agency ezo zombi ebbiri. Agambye nti nno CBS FM eyina ba editorial baayo ssaako ne management board abali responsible okuselectinga baani ebagenda okuba nga bahostinga ku shows ez'enjawulo. Agamba ekyo si kituufu era ebyo ebimwogerwako si bituufu. Nze sisalawo kwani agenda okujja ku Buganda Kingdoms Radio ssaako ne ku Telefine station. Agamba nti management yeesalawo yeeronda ani gwegenda okuba ng'ehostinga ng'esinziira ku mbeera mu kadde ako oba mu budde obwo eriwo. Agamba nti nno baawa aba operators abakwasaganya station zino ebbiri eya TV n'eya radio, baabawa independence babeere nga beetwala nga bo ba operators abakolera ku CBS ba editors ssaako ne management board abalwaninga operations. Bino nno Charles Peter Mayiga yabyogeredde ng'ali ku interview, yabadde ku interview ne Ssanyuka TV n'omwami amanyikiddwa nga Adam Kangu. Mayiga yagazzeeko nti nno omulimu gwa Prime Minister gwa Katikkiro mu Buganda kwenkalojinga management ku nsonga za Buganda
mu byenkulaakulana, mu bavubuka n'okuwa omukisa ogw'omwenkanonkano abo bonna abagwetaaga. So ye talina buyinza buyingirira editorial board ssaako ne management board eza CBS radio station ssaako ne BBS Telefine. Agambye nti ebyogera nti nno nze nagaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja ku CBS FM ne ku BBS bya bulimba era bya bwewussa. Ezo ŋŋambo eziyitiŋŋana mu bawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform, naye nga bano bombi basajja bange, Mpuuga ssaako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, bano bombiriri basajja bange. Era nze siyinza kugaana Robert Kyagulanyi Ssentamu kujja ku CBS oba ku BBS Telefine. Kutegeeza nti nno gwe atannakuba ng'osubscribinga, muganda wange nkubiriza genda mu maaso osubscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.